Kadama TV tugoberera omusango gwa Kadama gwe bagamba nti nno yatta bosi we. Omusango guno mu bimpimpi kansooke nkubaddizeeyo mubeere nga mugutegeera. Bagamba nti oba kigambibwa nga 29 Ogwokutaano omwaka ogwaggwa 2020 Kadama yafumita bosi we ebiso 9. Bosi we yali wa myaka 60. Amawulire ago gaafuluma era nga gaafulumira mu Gulf News. Era omuntu ayagala okubeera nga afuna ku mawulire ago osobola okugenda n'oddamu n'ogasoma gulfnews.com n'otayipingamu domestic helper held for killing Saudi employer. Amawulire gano gasaasaana nnyo naye waliwo ebintu ebigenda bikyuka mu musango guno. Njagala mubeere nga mugoberera omusango gwa Kadama ono nga nze mbagamba Kadama ono tafumitangako bosi we okusinziira ebituli bye batandise okubeera nga balaba mu musango. Jjukira Kadama baamusanga era n'abannyonnyola nti tanatta ku bosi oyo. Ebintu engeri gye bigenda bidivoopingamu Kadama ono teyatta. Twavaayo ne story ne tubabuulira sayidi yaffe naye era mulaba Kadama ebintu nga bwe twabyogera naye bw'ayogera n'ebituli ebiri mu musango guno tugenda kuba tubidisikasingako namwe mbeere nga mubyegendereza oba mubiraba. Nabagambako emabegaawo nti bannaye tugenda okukola mu nnyumba zino naye ekintu kyonna ekigwa mu nnyumba nga Kadama obaddewo bajja kusooka bakisibe ku ggwe okuggyako nga waliwo cameras eziraga nti nno tabadde ggwe. Ne bw'abeera mwana nti agudde, ne bw'abeera boosi nti aseeredde, ddala bakadama nsaasira bakadama abalabirira abaana abato ennyo abatategeera n'ensaasira ne bakadama abalabirira abakadde. Mumanyi n'abakadde n'entondo zaabwe n'okubeera nga bakyankalanya. Katutandike n'omusango guno mbabuulire kiki ekyaliwo. Abamu muyinza okubeera nga mwakajja temwamanya musango guno bwe gwali. Incidence eno yaliwo nga 29 omwezi ogwokutaano 2020. Kigambibwa nti Kadama yafumita bosi we ebiso 9 n'amuttirawo. Bw'amuttirawo kansooke mbalage ekyamawulire ekigamba then tusooke tulabe ebituli ebiri mu musango guno na Kadama kakati situation weyimiridde era n'omusango we guyimiridde. Bagamba bosi we yali wa myaka 60 n'amukuba ebiso 9 ebyamuttirawo. Poliisi bwe yajja yasanga Kadama ono nga yeekwese mu ruumu ng'alina ekiso nga naye yeefumiseeko kye bagamba nti yali yeefumise nga naye ayagala kwetta. Kadama okusinziira kati omusango we guli Kadama agamba tattangako bosi era tuyimirira wamu ne Kadama ono ne tugamba tattangako bosi. Eno ye story etandise okudivoopingawo. Kadama agamba baali mu nnyumba. Bwe babeera mu nnyumba bosi ne babeera nga beekyanga oba baayomba ne baawe yamukuba ebiso bino. Bwe yamukuba ebiso bino n'ayagala n'okubeera nga naye atta Kadama oba amukuba Kadama ekiso n'adduka ne yeesibira mu ruumu. Kadama takubangako biso bosi we. Omusajja bagamba omusajja ye yafumitafumita mukazi we. Kati omusango baagujja ku musajja ne baguteeka Kadama. Omuntu osooka ne weebuuza nga wano Gulf News bwe yawandiika. Njagala muddeyo musome story eyo. Ogambye nti Kadama afumise omukyala ebiso 9. Ani yaliwo nga bamufumita era wategeera otya nti Kadama ono yabimufumita? Kwegamba ne bwe baba bawandiika temulimu na kintu nti oba suspected to do this oba tono suspect. Bo balaga bawandiikira naddala ng'ate amawulire gaali badde galaga nti ono ali suspect. Empandiika y'abano balaga nti ono yatta. Naye ng'ajjukira nti omuntu yenna ali innocent until proven guilty. Kitegeeza nti omuntu yenna talina musango okuggyako nga gumaze okumusinga oba nga gumusse mu muvi nga waliwo n'obujulizi. Ennyumba eno okusinziira bano ne bawandiika baalimu abantu 2.
ani yaliwo oba witness ki temwalimu cameras nti oba kamera yiye eri awo nti neraze Kadaama nti atta. Kadaama agamba omusajja ye yatta, bo bagamba nedda. Kati bano bakozesa omukisa guno ogw'okugamba nti Kadaama yaliwo bamusanga mu luumu ye. Kadaama agamba nze tebansanga nkona kiso era n'ekisa ekyo wano waali wansaze, omusajja yali ansaze. Ne tuva ku point eyo tudda ku point endala. Ddala Kadaama bw'aba ye yatta omukyalo ono, bw'omala okutta ani yakubira poliisi okujja era baategera batya? Njagala bannaye mulabe ebituli ebiri mu musango guno. Ani yakubira poliisi okujja? Kadaama si yamukubira, omufu ye yamukubira. Poliisi yategeera etya nti no waliwo omukyala gwe basse? Ate mu bwangu ennyo obwo n'emusanga n'omusanga suspect ono oba Kadaama ono n'emusanga ne ku ssiini nga yeekwese mu luumu ye. Kadaama abagamba nti nze sittangako omukyalo oyo era baakuba na bukubi ssimu, poliisi nejja ne munsanga nga nze nkyekwese mu luumu ntidde, omusajja agenda kubeera ng'akola ki? Amalawo. Nze ngula story ya Kadaama ono ngeri gy'agyogeramu. Nti kitegeeza nti ddala bw'abeera ng'omusajja yali ayagala kutta Kadaama ono kugyawo bujulizi, y'ensonga lwaki Kadaama baamusanga mu luumu. Kubajjukira bagamba oluggi poliisi yalumenya lumenyi. Nemusanga nga yeekwese ng'amanyi baba akomawo azze agenda kubeera ng'amutta. Ekituli ekyokusatu bagamba Kadaama baamusanga n'ekiso nga yeesaze, nga bagamba bwe yali ayagala kubeera nga naye yetta. Mukimanyi bulungi nnyo abantu abatta abantu, era mumanyi nnyo omuntu w'olina okwesala n'ofa. Ekiwundu ekyo Kadaama singa yakyesala, ddala omuntu w'olina okwesala, sijja babuulirawo omuntu w'olina kwesala, naye nze nkimanyi, mukimanyi omuntu w'oweesala omusaayi gukuggwamu. Ebbanga poliisi gye yaviirayo eri nejja okutuuka Kadaama oyo omusaayi gwali bali tegumuweddeemu n'abeera nga yafudde. Njagala mutunuulire ng'emisango nga gino gye bagenda ne bateekako bakadaama oba ne bateeka ku bantu naye ng'abantu tebalina misango. Bantu bangi nnyo abali mu kkomera nga tebalina musango, naye omuntu n'akupuleesinga mu kifo ku right time ne mu right place n'obeera nga mu butuufu omusango gukukka mu bibi. Naye development, ndi musanyufu nnyo ku development zino zigendawo nti ddala mu butuufu kiraga nti Kadaama ono tattangako mukyalo oyo. Njagala mbalage ekituli ekirala ekiriwo mu musango guno. Bagamba baamusanga nga yeekwese ng'atidde nnyo, be bamu abagamba nti yali atidde nnyo, be bamu abagamba nti yali yesse era yali ayagala kwetta n'abeera nga yeesalako. Ddala mu butuufu Kadaama ono singa ye yakuba ebiso boosi ono n'amanya nti amusse bali mu nnyumba babiri, yalibadde tadduka. Olaba odduka mu nnyumba y'Omuwarabu, Kadaama mwemanyi, omuntu odduka mu nnyumba y'Omuwarabu ng'akuyisa bubi, n'odduka n'ogamba kaŋŋende kanvire abantu bano, n'ogenda ku street. Ate ono Kadaama amaze okutta omukyalo ono, gw'olowooza yalibadde taddukirawo? Era kiki ekimubeeza mu luumu ono? Kadaama agamba nali mu luumu ne neesibira mu luumu kuba omusajja yali akomerawo nze. Y'ensonga lwaki mwansanga mu luumu. Ate nga kino Kadaama kyayogera nze nkigula. Kadaama singa ye yatta omukyalo ono yalibadde addukirawo. Waliwo emisango egikolebwa Abawarabu ne bagikola owaka, naye njagala nkubuulire omusango ogwo Kadaama bw'abeerawo bagenda kubeera nga baguteeka ku ye. Eno story yonna bw'ogisoma, story yonna nfu. Ate bantu tebamanyi na kuframinga. Kuba tosobola kuŋŋamba mbu Kadaama asse omuntu ate yeesibidde mu luumu ate tumusanze. Kadaama ababuuza ani yabakubira essimu era mwategeera mutya bwe tubeera nga twali mu luumu babiri. Ki ekiraga nti neesala okwetta? Ekiso omusajja kye yali ayagala okumukuba ng'amaze okulaba nti no yakubye omukazi we ekiso, y'ensonga lwaki Kadaama naye yadduka ng'atya obulamu bwe n'agenda ne yeekweka mu nnyumba. Njagala musome ku mawulire gano kuba ebintu nga bino buli bw'obisoma kiina engeri gye kikwongerako n'omanya abantu b'odiringa nabo bali batya. Abalabirira abaana mukimanyi
nti omwana ayinza okuva eri oba n'agwa nga ne mama abaddewo nga gw'oli eno omufumbiro bw'ava eri n'agwa bagenda kusiba ku ggwe lwaki omwana agudde nina emikono emeka ndi eno ndi mufumbiro nsalasala butungulu oba ntegeka gahuwa omwana agudde nkikolere ki mweyongere okusabira Kadaama ono awangule omusango n'engeri ebintu engeri gye bitambulamu kiragira ddala mu lwatu nti Kadaama ono tattangako mukyala oyo tattangako boosi oyo ow'emyaka 60 ebintu byonna bino byali biframinge